Omulamuzi wa kkooti eweesa emisango gy'ebyokulonda Bernard Namanya atandise okuwulira mu butongole omusango gw'ebyokulonda munnakibiina ky'NRM Farida Nambi Kigongo gwe yawaabira munnakibiina kya NUP Elias Nalukola Luyimbazi n'akakiiko ebyokulonda okumubba akalulu mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North oluvannyuma lw'okufa kwe yali omubaka waayo Mamadi Segirinya. Kkooti eragidde Nambi okuwa obujulizi bwe ng'asoose kutamatama ku bululu obutaabalibwa oluvannyuma n'abasaba kalikyuleeta okumuyambako okugatta obulungi obululu buno, era kkooti ewummuddemukko okumusobozesa okufuna kalikyuleeta. Nambi abuuziddwa nti singa agatta obululu obutaabalwa n'obubwe n'ayawulako omuwendo gw'abalonzi abeeta mu kalulu, omuwendo gwafunamu gwandimwanguzizza akalulu k'e Kawempe, n'agamba nti nedda. Before we add Nalukola, the 69%, would you have one? No, my lord. I should have expected that where I voted from and where Councillor Masut in Kazangola voted from, we would have garnered support from there, my lord. By how many? We're talking about figures. Tell us how many votes and we'll give them to you. I can't answer that, my lord. You say you voted and you know you won. Tell us by how many votes. Abuuziddwa oba kikakasa nti abalonzi bonna n'obululu obutaagattibwako baali balonze ye, era kino kyandikyusiza kitya akalulu kano. Ye n'agamba nti ensonga lwaki yasalawo okujja mu kkooti okwekubira enduulu. My issue is that for the failure for the second respondent to return these results affected the turnout, even if some votes would have come to me or other votes would have come to my other colleagues. The word is affected. Bannamateeka ba Nalukola bategeeza kkooti nga bwe bakizudde okuva ku Nambi yennyini nti obujulizi bwagamba kkooti baamugamba bugambe teyabyerabirako. Being hearsay evidence, my lord, I submit that evidence, admissible evidence, must be of that witness who says he or she saw the given issue and was there. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.